Biliwo ndabyeko wano MK yakyuse nebeera simanyi Patriotic of Uganda neva mu MK kubanga tujikubye nnyo kati balina okweyubula kati mube muba mweyubudde temunaba na kujja ng'ebintu biganye temunatambulako step n'emu ate mwe tubasobola nnyo kubanga ffe abakubye ekiri era tukyaliwo bannayuganda abakubye ekiri bakyaliwo bannayuganda abaganye ekiri bakyaliwo era be mugendo yita muffe weetuli ne bwe oyo munnayuganda mulabo dduke bayinza okulowooza nti balina emmundu be b'amaanyi okusinga bannayuganda naye ate abalina emmundu batya nnyo bannayuganda okusinga bannayuganda bwe batya ab'emmundu w'owulirira bino nga MK Project yaggaddwawo dda tekyalina weyinza kuwulikikirako mu Uganda kubanga babadde bagitembeeta bagenze okulaba nga kye batunda tekitundika basaze amagezi obutafa kyenda nti balina okusaawo ekibiina ekijja kigende kijje nga tekikulemberwa Muhoozi kubanga abantu ye baamuzira baamugoba basazeewo bakireete mu linnya eddala baagala kuleeta mukulembeze mulala bagambe nti kyeyubudde MK Project tekyaliwo balowooze nti banaafuna obuwagizi mu bannayuganda naye obuzibu bakireesereeti nga bannayuganda bafuna dda pati eyaabwe People Power kyekisinde ky'ebyobufuzi bannayuganda bonna kye bakkiririzaamu nti kyekigenda obbatuusa we balaga mu nsi ensuubize oli ne bwavaayo n'aleeta ekibiina eky'ebyobufuzi olwaleero sikakasa nti waliwo ayinza okumenyawo People Power ekiri oba agiyite NUP kubanga kyekibiina ekiwandiise mu mateeka kakati bonna bye bakola beekwata ku busubi naye nga kibagezaako okulwana balwana People Power beebuuza nti ye Kyagulanyi amaanyi agajjawa n'aba nga yakajja bw'ati n'awambirawo eggwanga Uganda baba badde mu buyinza ebbanga lyonna banoonya ekibiina mwe beeyubulira tebalina batandise okupalappalanya kye baggulawo kye baggalawo nga tekinaba na kwewandiisaako nti waakiri kivuganyeeko mu byobufuzi by'e Uganda kati oyo ye munnayuganda nti okireeta olwaleero ne bakivunza nga tonaba nakiwandiisa nkakasa ne kye baleese ekisobola kutuuka mu kalulu ka 2026 nga bannayuganda tebakivuunise tutambudde nno ne Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa nyongera okujjukiza nti gwe abonyaabonyezebwa ebizibu eby'enjawulo bw'oyogerako ne Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa tojja kwejjusa ayagala okugendako ebweru ensonga zammwe Hajji Ssettuba azikolako abaagala okwongezebwa emisaala nammwe Hajji Ssettuba abakolera ku nsonga zammwe era ne muvaayo nga muyambiddwamu ekyo kye muba mwagala bw'omukubirako 0703 31 39 25 mujja kwogerezeganya bulungi ojja kuvaawo ng'oli musanyufu bannayuganda abakubye ekiri bakyaliwo bannayuganda abaganye ekiri bakyaliwo era be mugendo yita muffe weetuli ne bwe muneeyubula emirundi mutwalo ffe weetuli bwoddira akacupa ka Dyson n'okaggyako akapapula k'okungulula ogwo n'okateekako sitiika ya ice cream tekigaana kubanga obuli munda butwa ne bwe muneeyita Deliverance Patriotic of Uganda ne bwe muneeyita God is good Patriot of Uganda ne bwe muneeyita Jesus is the Lord nga munda mulimu butwa ffe weetuli tugenda kuba naye kati ekyo kirekawo batamala emirundi ababadde bayambala MK kasajja kato kayambala kajja ne kayimira wali konna kalinga akali ku buyungu kakankana ono si ye MK olaba ono omwana kalinga akali ku masannyalaze walagi ate nga mutabani we yakuvuma walagi ye wamukolaki kakati ate mbu Patriotic League ffe weetuli oba Patriotic League oba ni ffe weetuli wano kuba ekiri munda butwa ne bono kawandikako Fidodido nga kungulu kuliko Fidodido ice cream nga munda mulimu Dyson asigala Dyson for us we are here to stay
anti mwe mwasoma nnyo muyina abaasoma muyina baani ffe weetuli tetwasoma naye tugenda kubabulikiramu ekiyimidde mu kkubo lya Uganda. Okitegedde? Oba muyina simanyi PhD mu zi propaganda simanyi muki ffe Bible yatugamba mwambala amazima. Mutambule n'amazima. Kyakulwanyisa ekiweeka ebyokulwanyisa tugenda kukuba buli kiramu ekiri mu maaso gaffe. Kakati ate abadde ayambala MK kati agenda kuyambala liigi. Kati ajjeera mulaba. Abakubye ekiri era weetuli. Kuba munda mulimu butwa. Be parade nzaawo nkugambye nga bikyali mu kabano nga bikyali bya kabano. Simanyi ebyo byo Muhoozi NRM Museveni Gashumba. Kabanda mukura abayaye bonna be bali munda kungulu mwagala kututerako ice cream Fidolido ice cream fe weetuli tugenda kuba nabagambye tukwata amazzi tusena amazzi agali mu lyato tugazeeyo. Saabagambye eggulo nti nno omanyi bino ebintu tubyogera ne mulowooza tusaaga. Saabagambye eggulo nti nno Mpuuga ayise structures za NUP zonna abeetaaga alina kyabagamba nti emmotoka zigenda banona. Mujjukira nga nkibagamba jjo. Kakati ono ye Jime mwamulabye ebintu byabadde ayita byabadde akunga. Jime ye mwamulabyeko MP wa wanupu. Mwamulabyeko? Yes, Masaka Wagwan. We are the Patriotic League of Uganda. Mulisted abe Masaka. Tujja nga 15 omwezi ogwokusatu. Tujja. Honorable Abedi Bwanika, Honorable Matthias Mpuuga, mulisted. Tuleta President Yowaddala. The lion is coming. General Dr. Muhoozi the next president. We are the Patriotic League of Uganda. Tujanga 15 Masaka. Mwetegeke mwena abagala okola transfers okuva mu Bulutoni FC okuje no mu PLU. Muje muve mu comedy. Tubeere ne president Yowaddala nga 15 Masaka. Tujja mutulindirire. The lion is coming. General Dr. Muhoozi the next president. Bear steady. Fuba eggulu y'empeera. Fuba eggulu y'empeera. Kati ogwo nagwo gufudde. Byalo byonna biweddemu abantu. Nyumba zonna kati bifulukwa. Amaaso ku lutimbe. Kati abantu ababadde Why Mpuuga ndi Abedi Bwanika tujja sabagambye nti no ali mu kuyita ayagala akulira abakyala akulira abavubuka akulira ekyalo owanuupu mu Masaka. Yet to find out to kiki ekyabaddeyo sinaba kukimanya kuba sisobola limba naye bibyo. Mudangamu. Amaaso ku lutimbe omanyi mwe nabagamba His Excellency yayimba n'agamba nti bw'obanga oyimiridde ku mazima oyimirira nga bw'omu era nga bw'oligwe musigale ku mazima gammwe nga muyimiridde gwe toseesetuka abandi ne bwe bagamba ki muwulira information etandise okufuluma. Muhoozi yagenda kumujjanjaba kumusalako mabeere. Muhoozi bamuwa obutwa. Muhoozi nabagamba Muhoozi yakubwa amasasi. Kati bagala okujustifying eky'okujjanjaba Muhoozi yakubwa amasasi. Naye alimanyibwa erisiiwa. Naye omuntu oyo lwaki yakubako bukubi? Lwaki nange ne mumanyi omuntu oyo? Okitegedde kati? Naye kyo mukitegedde ekyekintu. Bagamba mbuno yagenda musalako mabeere ku lw'okuba gaali gabunduse ate nga talina kaleega.
Muhoozi bamukuba amasasi. Tebabimbuuza kuba nange munnaye ndi wano ndi Uganda abasajja mbu bannoonya nimwe mbwa mwana mumanyira munoonya mbwa mpozi nga siri munna Masaka nze ndi munna Buddu bayiza we genda mu bitabo by'eddwaliro ly'e Masaka mulago w'e Masaka obabuuze obikule fayiro 1981 lunaku lwali lwa Sande nga 19 Desemba baba tebanninaamu nve ku internet. Mbwe Munyarwanda nnemye Uganda nze wiri. Ekyo kirazira. So mubawulidde abantu abo mutegedde nti tubadde tulina okusena amazzi tugajje mu lyato tugazeeyo mu nnyanja. Amazzi agali mu lyato geego obulabe ennyo mu ku bantu abatambulira ku nnyanja. Ngenze mu politics w'olwaleero alimu bingi nnyo don't miss. UPDF mbaliko nnyo buli lwe mulabanga siboogeddeeko nga mumanye yeewa mu kitambulira kitokota. Temufaayo kuba mubeera buli sagama ne wakiri ono mwana yandi tutumidde kale mbatumiddeko. Ate mbaagala nnyo. Now amawulire g'eggulo amawulire g'ennaku zino zonna galimu ebyenjigiriza. Lwaki nabeesinga nnyo ku kutunuulira amawulire? Mulimu obulimba mubamu ebintu ebibyekweseemu bingi. Kiri ku record wano ku ASPRC muwire tetudiscussinga nga konsonga nga si amakulu. Nere ebintu bye tudiscussinga ogenda okulaba nga bizze mu parliament naye nga twabiyita mudda. So buli kintu kye twogera tubeera on spot, tuba tusportinze bulungi, tuba ku target. Kakati wulira. Bannayuganda twagala tujjewo ebintu ebitatukolera amakulu. Tubeesinge ku bintu ebitukolera amakulu. Tuleme okwetika emigugu egitayina egitumenyera obwerere nga gituyamba temuli mu kintu kya mugaso gye tulaga. Kubanga kilo ze bakuwa ku nnyonyi oteekwa okubala ebyamakulu bye weetaaga okutwala. Kibi nnyo okukuwa kilo ez'ennyonyi n'otwalamu ebintu by'otagenda kukozesa oba ebitakugasa. Buli kintu kye tulina ekyomugaso tute okubanga twetisse ekintu nga kya mugaso nga we tukitwala oba we kitutwala nga ddala kigenda kukola. Ndi ku education ya Uganda John Nabalaze education minister batulaza amawulire. Abaana batudde ku buloka wabula abakakasa nti amukonko shuwa buli kintu kigenda tereera emitwalo ebiri egy'omwana gigenda kujja. Tuyina government ye Mengo. Buganda government ye Mengo eyina minister wa education. Bannayuganda abakola mu government ya Museveni mulaba education bweggwaawo. Museveni yasooka basooka Abanyarwanda ne bakwata amasomero gonna ne bagenda ne bagazimba e Rwanda. Ekintu ekyo ndudde nga nkibagamba nkugambye teekamu Mwiri Rwanda ojja kulaba Mwiri ye Rwanda. Teekamu Nabisunsa Rwanda ojja mulaba. Buddo buli somero ery'amaanyi mu Uganda e Rwanda gye lirina erinnya lyalyo nga ne campus bwetyo bwefaanana. Mu design eyo yennyini ne basooka ne bagatwala buli ssomero ne bajjayo omuntu omwe ng'abadde akulira arts e Buddo, akulira sciences e Buddo, akulira sports e Buddo, ne babatwala eri ne babateeka mu Buddo weeri. Standard ne bagitwala. Ne Mwiri bwe batyo, ne Ani bwe batyo, ne Makosi bwe batyo, ne Gundi bwe batyo, ne babitwala. Bwe babitwala mu department yo nga bakwetolooza Abanyarwanda nga bakugamba bayigirize.
nga bakuwa omusimbi ogutagaanika ng'okwata knowledge yonna ng'ogibawa bwe bamala okumanya nti bakakasizza nga gwe bakugoba ngodda nga bo bagenda mu maaso ne standard yaabwe. Saabagamba ebintu ebyo. Makerere University ogiraba bwefaanana, Makerere University entuufu eri Rwanda, bulijjo mbibagamba. Naye bino byonna nga tubituukako, Buganda government muli ludda wanga education ya Buganda ya Uganda egwa. Minister wa Buganda wa education atugasa ki, akoze ki, Buganda mutunula butunuzi, abasajja bakomyewo. N'ekipampagalu kyegundi ekyali ki ekisigaddewo nakyo bakyeyongeza nakyo bakitutte. Namagunga Primary School was communicated Nentebe. Wulira kati wulira kiki bakoze olw'okuba bamanya amasomero ago gatwala baana bakoma ku butaano abawala batwala obutaano. Kati abammwe bonna mu Central ne mu Buganda baabo bammye bwonna bwavudde entungamo ab'entungamo bwe baafunye obunaabuna. Kitegeeza wano ne mu kulonda amasomero abammwe tebagenda bbawa buddo egoba abaana ba Buganda kuba tebaafunye buna baweerera baleeta abeeri abaafunye obuna obw'ekiwaanyi ng'abaffe baabamye bummye obuna. Buli kintu Museveni akitaddeko RDC, buli kintu. Nakugamba mu elections batula ne bagamba oyo ayitewo oyo tayitawo, oyo tajja yitawo, ebivaayo si bye balangirira. Baabireese ne mu education, kati amasomero gonna be baafunye obuna, abammwe tebagenda gendayo. Kuba mubadde mwewaana buddoniani, kati ebuddo bagenda kuyogera Lunyarwanda na Lunyankole. Kubanga bekweka mu Lunyankole ate nga Banyarwanda. Kati ku campus kabayogereyo ennimi bbiri, mu State House teboogera Luzungu, zeezo ze boogerayo mu State House toyogerera mu Luzungu. Kati abammwe wano baba myobuna, ku results baba myobuna. Nkugambye omusajja yayombye yazzeeyo, omwana we baamuddiza obunaabwe ne bakubira n'amasomero ga first choice ge yawa, UNEB ne bagamba temuleeta bizibu ono omwana mumuwaaveewo, ne bagamba omusajja sirika. Tobuusa balala. Wabula Buganda, government ya Buganda, government ya Ssaabasajja Kabaka, minister wa education, era minister wa education, mu government ya Ssaabasajja Kabaka, education yefa egwawo, n'amasomero g'abajjajja baabwe gonna gaggwawo, naye minister atudde. Kati kiro ze tulina ezirinnya ennyonyi ya change, tulina kutwalako byamakulu byokka. Ate kirungi Ssaabasajja Kabaka yajja n'otugamba bannange sirina buyinza. Tetuddamu kwesiga kintu kitatuyamba. Mmanyi wano mmanyiwo supermarket etunda obutiko obubaala. Bwe mmaliriza okujja ebibamba mu Buganda ngenda n'entokosa akatiko akabaala akataliimu munnyo n'enkawuuta. Kubamba mmaze okujja ebibamba mu lujja nze ndi mujjwa mu Buganda. Mulina kye muŋŋamba? Njagala kusalayo minister wa education yeetuze mu Buganda, njagala kugisalayo ngende mpuuta akatika akalimu obubaala. Akatika akabaala akataliimu munnyo. Era oluva wano ntambula butambuzi bwe nti situnula mabega kuba ekibamba kijja kumperekera. Nze ebyo byonna mbimanyi ndi mujjwa mu Buganda, omugaso gw'omujjwa mu Buganda ngumanyi. Kati mune bwe munanvuma byonna sijja kutunula mabega, sibimanya sibiwulira. Kale nno byebyo eggwanga lisaanawo nga tutunudde. Ebitongole abamu bali mu ofiisi kulya buli ssente naye nga tebafaayo ku mirimu gyabwe. Kubanga tulina baminisita b'education mu Buganda naye ensonga zino tebaziraba bulabi, tebazitunulamu. Amasomero agandibadde agasomesa abaana ba wano e Uganda gagenda kutandika kusomesa abaana beeri abasala ensalo. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Ekikwatako bakimanyi naye batya. Bandibadde ensonga eyo bagitunulamu nga bukyali ng'ekizimba tekinnasamba ddagala.
naye beebuuza nti kati ffe tutandikirewo okujja eŋŋanga teweerabira nti buli weetiiririra n'ozinga emikono kitegeeza ekyo kiba kisaanyeewo n'amasomero agabadde agaabwe bagabatutteko tebakyagalinako buyinza era kakati gavumenti yebasalirawo ani gwe balina okuyingiza mu ssomero eryo naani gwe batalina kuwa buyinza kulisomeramu baagala abaabwe basomere mu masomero ag'amaanyi era bagenda okufuluma nga be basobola okufuna emirimu kubanga bo bajja kuba bamanyi nti bwebasomedde essomero lyekakasibwa lyesigwa abaffe tutandike okubaweerera ate mu ga gavumenti empapula nenzireeta nziteekeko nezinnema oteekako nzikwase ku bigezo naye bwe nakopakopa yaawo obulala nempitamu nenfuna yaawo 28 kati olw'okuba ekintu ekyo kyangira nafuna gundi neneeyongera okusoma taamu eyaddako nemmanyeke awo nentandika okubeera nga nsoma ebintu baddidde abaana baffe ne babamalamu amaanyi abaabwe ne babongeza amaanyi kuba kati omwana okuva ne bamugamba gwogenda buddo gwe gundi ekuwadde makosa ekuwadde kaba baleetera abanyarwanda n'akatono ke mubadde musigazzaamu ak'obuseere nako abammwe babagobyeyo